sasula abayimbi bajje bakukolere nabo balina family ez'okulabirira etegedde tokute ku sente za iPod gwe owa dipito zikuteeko owa jema tozikuteeko ate nga ka budget mukafuna oyagala abayimbi bajje batuyane amanyuma batuyane enkwawa oli kusimpa se omaroga mbe thank you abantu bategeera nti iPod yebawa kwatako kyokutte kiwa abayimbi bakuyimbire mu nkyukakyuka tetulina mu department y'abakitunzi ba struggle oba singa osanga ebaddemu liri paza owalikoze budget gy'oyagala ne bagikuwa n'obeera kitunzi wa struggle eno ebizibu byaffe byebikitunzi byayo ebitukoleddwako byebikitunzi byayo eddagala eritali mu ddwaliro kitunzi wa struggle enguudo embi kitunzi wa struggle abakyala abafa nga bazaala mu malwaliro kitunzi wa struggle abalwadde abeebaka ku seminti emulago kitunzi wa struggle tekitwetaagisa kuteeka mu ssente zonna okuleeta omuntu okwogera ku bintu ebyo kubanga gwe bino byogenda okwogerako olabika sinadi owangaalira wabula boogenda okubagamba babimanyi nnyo kubanga bo gye bakola ki gye bawangaalira kati tetuyinza kukuwaayo ku kasente okulaba ebikyamu bwe kiba kitwetaagisa kusooka kukuwaayo ku kasente okulaba ebikyamu kitegeeza tuli mu kuwaayiriza gavumenti ebikyamu ebyo tebiriiwo gwate mukama omuwa ssente mmeka okussa oba omuwadde ssente mmeka mu kitabo kye okwogera ebigambo ebyo by'oyogedde lwaki then ffe tulina kusooka kukuwaayo ssente okwogera ebikyamu lwaki tulina kusooka kukuwaayo ssente okulaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga bwekiba nga tulina kusooka kukuwaayo ssente kitegeeza tugenda kuwaayiriza gavumenti ebikyamu tebiriiyo ate olaba n'abalina okubyogera tulina okusooka basasulayo ku kasente mukulu liri pazo ebizibu by'abantu bireekaana nnyo okusinga eddoboozi lyo tokolangayo ku luyimba luyinza kubeera lawuda kusinga bizibu by'abantu toyinaayo luyimba lw'amaanyi kusinga kusibwa kwa Dokita Kiza Besigye toyinaayo luyimba lw'amaanyi kusinga kutta basiraamu toyinaayo luyimba lw'amaanyi lusinga nguudo mbi era sisuubira nti wali okubyeko hiti esinga okufa kwa Sseggirinya ebizibu bino byo bye byatukuuma era tetwetaaga muntu yenna abitujjukiza kubanga buli lunaku bitweramba bw'obanga olina okusooka okufunayo ku kasente obijjukiza abantu kitegeeza naabo b'ogenda okubijjukiza balina kusooka kufunayo ku kasente okusobola okubitegeera n'okusobola okubirwanyisa ffe embeera gye tulimu yeetujjukiza si mmwe ate era njagala okukutegeezaako nti ne tuba tusazeewo tukuwa ssente tusobola okubeera ba highest bid okusinga Museveni eri omuntu alinga ggwe liri pazo ekyatugattira awamu yali mbeera gye tuyitamu nga bannayuganda gwali mwoyo gwa ggwanga tebyali byanfuna oba osanga ssenga twakizimbira ku musingi gwa byanfuna okuva mu ntandikwa ssenga kyayiika dda kubanga kuffe tewaliwo ayina ssente nnyingi kugenda mu Museveni mu lutalo olw'ebyenfuna era tuyinza kubeera ba highest bidder ku muntu alinga ggwe kusinga Museveni ye bwe tuzikuwa kaŋŋambe tukuwadde akakadde ye n'aleeta obukadde 10 then kyekiba kiddako olabye obulaba obuli mu kuzimbira ekintu ku musingi ogw'ebyenfuna gwe bw'ojjanga nina kukuwa ssente ate nga n'omulaba agaba ssente ze ŋŋenda okukuwa ntono nnyo ku mulaba ezayinza okukuwa okulya ebigambo byo era singa gwali gutyo senga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yakisigalamu yekka nabwe ekito ssebo mukama wange situyina ssente za kusasula bajja kutuyimbira ku kampeyini kubanga tewali ayina luyimba luleekaana kusinga bizibu by'abantu tewali ayina luyimba lusobola kunzijukiza nti ku makya sukaali yannemeddeyo ku dduuka nga ssente siziweza tewali ayina luyimba lusobola kunzijukiza nti maama wange
yafa olw'eddagala eritali mu malwaliro ga gavumenti. Nabwekityo gwe bw'oba oyagala ssente okusobola okutujjukiza, meaning toli wa mazima. Toli wa mazima. Bw'oba olina kusooka kufuna ssente okuzibuka amaaso okulaba enguudo embi, okulaba abavubuka banno nga baggweera mu makomera, okulaba abavubuka banno nga bamala okusoma ne batafuna mirimu, okulaba abakyala nga bazaalira ku seminti mu malwaliro ga gavumenti, okulaba nti abalwadde oba abaana abato abaazaalibwa ekawempe baafiira mu incubator mbu amasannyalaze gagenda nga gavumenti teyina standby generator oba temwalimu mafuta gasobola kugitambuza, obeera toli muntu mutuufu. Tuba nga tulina kusooka okusasula okulaba ebintu ebyo, era tugenda kubyogerako ng'obijja ku mutima gwo, wabula ogenda kubyogerako mu ngeri y'aba mpaddeyo kaki. Esswala toyina kugisaala olw'okuba bakusasudde, era bw'ogisaala ng'olina gw'oyagala okusanyusa, esswala ebeera tetuuse. Esswala tuginuulira azini okutoola nniya, okunuuyirira. Esswala tugitoolera nniya, tetugisasulira. Era y'ensonga lwaki tewali muwendo gwa ssente gw'oyinza kuwa muntu yenna asobola okukusaalira esswala. Esswala yeggwe alina okugyesaalira. Then abalala gwagikulembedde bakwegattako bugassi nabo ne basaala. Kakati esswala y'enkyukakyuka twagyekulemberera ewatali kusasulwa. Yenna wenna awulira ng'oyagala kugidda emabega, layini weeri naye tewaliiwo imaamu asimba ku muzikiti awo, asimbye abantu layini nti buli ayingira 15,000. Nebateekawo n'ekizina buli ayingira 15,000, buli ayingira 15,000. Omusiraamu kyakola kwaziina. Bw'otasaala bibeera tebimukwatako kubanga obeera toyamba ye. Nabwekiti abayimbi mwenna abaawulira omulanga gw'enkyukakyuka, yenna ajja n'atwegattako, obeera weeyamba, obeera toyina gw'oyamba. Kuba bano b'ogenda okugattirako eddoboozi be bawagizi bo. Bwe balwala tolya, bwe batajja mu shoozi zo tolya. Bw'oba tewabasasula kujja mu shoozi zo, kati ate nabo bategese, gwe lwaki oyagala obasasuza okujja mu yaabwe? Gwe kitwale nti bw'obeera ku Afirikano otegese sho. N'abanyigirizi bwe bagamba nti leero tuli kasaawe ka Kaale Nateete, nabo babeera bategese sho. Bwe baba woba gwe tebaakusasuza nga si gwe yabasasula nga bajja mu sho oyo, lwaki bo balina okusasula okugenda mu sho yaabwe? Ayagala ssente genda ewa Museveni, ayagala eggwanga jangu ewaffe. Tewaliiwo ssente ze tugenda kusasula okulaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga, kubanga tumanyi bye twogera ge mazima. Tetulina muwendo gwe tuyinza kukuwa okukwogeza amazima, kubanga teri yali asasudde muntu ssente okufuuka omuntu. Ak'omuntu kalimu amazima, ak'omuntu kalimu okulumirirwa, ak'omuntu kalimu okukwatibwako. Kati ffe tukusasula ssente okufuula omuntu. Maama we yakuwa mmeka okukuzaala, naffe tulyoke tukuwe ssente okusobola okukuteekamu ak'obuntu. Fulumya ku bajeti essente tujje tukuyimbire mu kampeyini. Kyagulanyi eyo egundi kampeyini tezibeera zize. Kampeyini zange omuwagizi wakwagala ennyo. Kampeyini zange music consumer. Kyagulanyi akyali naye ate kiba kyetaagisa okumuwaayo ku kasente bwe gubeera gute, kubanga naye ayamba nze. Ate gwe bw'oba owulira nti okujja okuyimba obeera nina okukuwaayo ku kasente era obeera onnyamba buyambi. Naye saasira ate onajja ng'agenda kusibwa, asuubira okuttibwa, asuubira okukolwa ki, ate ye aba tannyambye buyambi eyo gw'osaba ssente. So eno kkoozi yaffe twegattira ku nsonga za ggwanga, era ekyatugatta mazima. Y'ensonga lwaki bw'obulwa amazima mu ffe ng'otambula ng'ogenda. Abajja olw'ebyenfuna baavaako dda. Kakati gwasuubira nti tuli mu bizinensi ogenda kujjayo lwa byanfuna nkuwemye.
gwasuubira nti tuli mu business ogenda kujjayo lwa byanfuna nkuwemye otherwise awo mugende ewa Museveni atalina gyasuubula nti yeetaaga amagoba ye ssente aziiwanga jjenje oba aziiwanga mukazi nakyagaba weyeegabula ku bizinga seeno waffe ffe tetulina ssente za kubawa tetulina ssente za kubawa era abayimbi njagala mukiiga okuva n'olwaleero we mujja ne muyimba temuyamba Kyagulanyi mweyamba temuyamba Kyagulanyi mweyamba mulekeraawo okwefuula ab'amakulu n'okwewa amakulu we mutayinanga makulu gwe bw'oba owulira nti Kyagulanyi abifunamu nnyo ndaba naye agenda mugundi Kyagulanyi olowooza mu lubuto lwa nnyina yamalayo emyezi 16 yamalamu 9 nga ggwe nayifuna empapula ogende weesimbewo ye yakugaana ssoma bwebyo byanfuna gwe lwaki obitya abasajja bakambwe temubaleetako bugwane noga Kyagulanyi ali mu bizinensi ze nga ggwe n'okuboogerako batya ng'osiiba ogamba bavubuka oyo ajja kubattisa nange buli amusemberera afa abasajja bakambwe then muwe saluti y'okuyimirira mu bakambwe era musseemu ekitiibwa kingi nnyo y'okusobola okuyimirira mu bakambwe kati kitegeeza bw'aba ataddeyo saddaaka y'okuyimirira mu bakambwe aye toyinza tutuga nti tusooke tukuwa essente naawe ojja omugattireko ku ddoboozi naawe ojja oyogere ku bikyamu ebigamba kati oli bw'anaakuwanga bivaawo Museveni bw'anaazikuwa ezisinga obungi ng'enguudo ziteredde Museveni bw'anaazikuwa ezisinga obungi ng'amalwaliro gateredde mulimu eddagala olwo yogera ekintu ng'okyogera lw'amazima si kukwenya bino si byakuba bulango bwa ssimu nti alina iPhone omusanga alanga ayiteero kubanga mukwenyi mukozi bino si byakuba bulango bwa mmotoka alanga pasa ate ye avuga Benz bino si byakuba bulango si byanfuna bino bya ddala era kyensonga lwaki ekitukuumye tubirimu n'abantu ababirimu ddala ababitegeerera ddala nga tebalina kye baabinoonyamu kisukka ku nkyukakyuka kati gwagala ebyenfuna genda otemeteme ennyoko omundeetere mbagula mirambo njigula wano genda otemeteme ennyoko omufumbi omundeetere mubutemu ssupu ndi musezi bwe bwoba owulira oyagala byanfuna genda otemeteme ennyoko omutunde era akaayi ndaba mulibeera akaayi mutunze tunze abantu bwoba owulira oyagala ssente bino si byakwakitinga mwakitingi ewali ssente bino bya ddala yensonga lwaki n'abaagenda tebannadda kaigwe mumusoko tuwe ku ssente kati bw'oba owulira ng'oyagala ku ssente nawe tandika ekikyo okitidde abasajja obatidde kati we yakitandikawo ekitiibwa muwa abantu ekitiibwa gwe bw'ofiirwa tuziika ffe tufiirwa nti ate mumpeereza ez'amafuta liri pazo bwe nnyiiga nga tonziigiddeeko nga munywanyi wange kya buntu naye tekitegeeza nti obutaziikako bwalemezza omulambo ku ngulu meaning okujjako kwa buntu era tusanyuse nnyo 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 naye tolowooza nti kwe kulina okutujjukiza ebizibu bye tusiibamu kwe kulina okutujjukiza abakyala abafa nga bazaala tubabeeramu kwe kulina okutujjukiza enguudo embi tuzitambuliramu just bw'ojja n'oyimba ekyo tukiyita mukago n'abantu actually gwe abayeeyamba wabula si ggwe abeera abayamba guno gubeera kutta mukago n'abantu nakubawa nsonga lwaki tewabasala okubawagira so si nti mbeera ngenza okubajjukiza ebizibu ate ebyabwe obibajjukize era ebanaakuwa ssente ate tobibeera bize ebizibu byabwe teweetaga kubibajjukiza mwanti mbeera ngenda kuyimba mbasanyuse fere tulina bajeti ya entertainment kubanga tewali kyetusasula kyetusanyusa katugambe liri pazo ze obaddewo mulaale nga bw'osaba buli siti katutulekeko ki
Taba entertainment batutte zino tusanyukira ki? Era tujaguza ki? Ekyo kitusanyusa. So bwojja obeera ozze naawe kweyamba kujjukiza bantu nti naawe obabeereddewo so si kubajjukiza bizibu byabwe. Gwe bw'oba owulira nti ogenze kubajjukiza bizibu byabwe naye nga mu kubajjukiza ebizibu byabwe ate osoose kusasula, then ate nabo kitegeeza balina kusooka kusasula okutuwa akalulu. Tugenda zijjawo esasula eggwanga lyonna. Yabaffe oyimbewo ki? Enkudi. Baba. Wamma genda osisinkana abatamiivu nga bakusaba obasanyuse. Kituufu esobola okuba yakukolera ssente n'emmini nnungi kirawo ng'ate mu ddansi si mu kkanisa ne mu mikolo egy'ekirabufu. Ennyimba zo ziyinza okuba ennungi mu benzi, mu bakava, mu baki, si mu baagala okwenunula. Kubanga eno mu kwenunula twagala n'okununulirayo ensa. Eggwanga bw'ogamba nti okulinunula mubamu bingi ebifudde, si byanfuna byokka lwakuba mmwessira muliteeka ku byanfuna. Neggwe wennyini oli kabonero ka ggwanga erifudde nti eggwanga lyafiirwa ensa. So sisuubira nti music wo amala okukunga abantu okulonda enkyukakyuka okusinga ebizibu byabwe. Ebizibu byabwe bibavugira mu kutu okusinga ennyimba zo buli lunaku. Kubanga bantu bebamu bebasiiba enjala ne banoonya fiizi ne bamala okuweerera baana baabwe ne batafuna mirimu nga bababuuza ani akusindise ne bagera mu bwakadamba ne bafiirayo. Kale abantu abo toyinza kubajjukiza bizibu byabwe. Ebyokumala okulima vanira ne bamutema ebbeeyi kiro kimu. Ebyokumala okulima entangawuuzi ne bazitema ebbeeyi kiro kimu. Ebyokubalimisa mulinga n'abulwako akatale babimanye ebizibu byabwe. Toyina kyogenda kubibajjukiza era sibo bw'oba obadde oyagala kugezaako kwewa self importance. Toyina. Siraba nnyo makulu go. Siraba nnyo makulu go. Era sebo mukama wange bwe biba eby'eggwanga gwe tebikwatako. Tetuyinza kukaka kubyogerako kubanga tetuyinza kukaka kusaala kiyamba gwe. Tuyinza kukaka kuwazzako oba ndobolo oba kimu kya 10 kiyamba gwe. So situyinza kwegayirira nga n'embuzi gye batwala okulya omudde ekigikubye emiggo nti nkutwala kulya ate lwaki omumalako emirembe. Kati ffe tetuyinza kwegayirira kututwala okulya, tekijja kusoboka. Tetuyinza kwegayirira kututwala okulya era totuyamba buyambi. Bw'oba owulira nti olina kye wali okoledde struggle, alhamdulillah wali weeyamba. Kuba the end of the day nalaba era gemanyi kowasizi yalogene wa Museveni mulyayo ke mulyayo n'otandika okufuuka ekizibu meaning mu buli kyokola oba weeyamba oba toyina gwokola ki gwoyamba. Kati kakuddaawo mutuwe ku ssente eza iPod, mutuwe ku ssente tujje tubayimbire era bwe mutuwe ku ssente ne tujja ne tubayimbira then katuba na nsonga ki ate. Lwaki tuba tukampeininga ffe abalina ne ssente ez'okugabira abazze okuyimbira mu struggle. Museveni tuba tukyalwanyisa waaki nga nammwe abantu abamu tulina kusooka bbawa ssente okulaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga tuba tetuwayiriza muwayiriza. Kale bwe tukuwa ssente ne bibaawe tunaazikuuma nga bivaawo. Bawo omuvubuka eni Nateete nali siina mmotoka mu biseera ebyo najja yeeko ina pick-up gye nkufunidde mpa $25,000 ne mugamba ate singa mbadde ngiina pick-up mba njagala yaaki kitegeeza mba nkola. Kati singa tubadde bulungi ate enkyukakyuka tuba tujjagala yaaki ffe abalina ne ssente ez'okusasula abajja okuyimba mu kampeni then ate enkyukakyuka tuba tukyajagaza ki. Enkyukakyuka le tuba tukyajagaza ffe abalina n'ez'okuwa omuntu alinga lirippazo, ffe abalina n'ez'okuwa omuntu awemulanga lirippazo. Kati ojja obagambe ki? Bwe nabulira mu mabina g'omukazi juzi baba